etteeka lino naliisa era najja ne wano ne ndibagamba nti etteeka liise ne ndibasomesa oba nalifunako n'ekirowoozo kyammwe era ne nkitwala bukolokolo ne nkiteekayo era etteeka bwe liti bwe ligamba akawaayiro nnamba emu kyali kirowoozo kyammwe kye mwantika ne nkituusaayo. Nobody does that. Lwaki ne musuubiza abantu temubikola? Nsabayo akadakika kamu kubanga kino kiyamba eggwanga. Nze mbadde mu parliament tugendayo presentinga budget yaffe e Makerere interactinga ne MDs endala zonna. Ekizibu ekisingira ddala RCC abadde alina ensonga gy'aleese naye nga eyinza okumisleadinga abawuliriza. Ekizibu ekisinga ku planning and execution of financial plans ez'eggwanga. Kuteekateeka n'okuteeka mu nkola. Bannaffe abali mu buyinza kukwata bintu bitaali mu plan ne bifuuka priorities nga tutuusa okuspendinga. Ekyo kyekizibu ekisingira ddala. Era buli mwaka Auditor General Report ejjayo ebintu ebyo nti mu priorities ze mwaplaninga ate tezaatuukirizibwa kubanga bwe mukola financial plan ssente muziteekako kino kye twagala okukola kyakozesebwa ssente bweziti kino kye twagala okukola kyakozesebwa ssente bweziti. Kati outputs ezo zonna nga mumaze oziteekako ssente. Auditor General ajja okebera ebitabo n'asanga nga essente zaggwawo bino bye mwateekateeka okukola mwabikolako 5 ku 10 oba 6 ku 10 naye nga ssente zo zaggwawo. Ssente zaggwawo. Haji nze nkubiriza program. Ekizibu kya Haji sategedde nti bw'ati naye ntandise okuyiga. Yakubye discipline nga togijjukira agenda mu maaso. Somera reports. Haji nze nkubiriza program. Nkubuulira reports. Bwe